okolimira omusiraamu nosabira omusiraamu Allah mukolimire toyina nanjawula nona amutaddemu omuguwa n'omutta oba amufumisa ekiso temuyina njawulo. la'ni almu'min kakatli bwogamba omukkiriza nti la'anaka Allah kukolimire fakaannama qataltahu obanga akoze eki amuse. nga tuwulira laana ku mulembe guno gwe tuwangalira oyo omusajja Mungu amukolimire, oyo omusajja Mungu amukolimire, oyo Allah amukolimire. Kitegerekeka menga gwokolimira ali musaala mwenna. Kitegerekeka era asobola okuyimirira mu maaso n'akola ki n'akusaaza naye ate n'omukolimira. Nabbi yagamba nti okumukolimira obanga amusse, kubanga laana kitegeeza omuntu ogobwa mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omuntu gwogobye mu kusaasira kwa Allah abanga mufu, abanga attiddwa, talina bulamu ku duniya, abekityo القتل يحرم به المقتول من الحياة الدنيا. omuntu attiddwa obanga amziza okuwangala mu bulamu buno bwaki obwensi. Era tulina okukimanya nti anna la'na almu'min min kaba'ir adh-dhunub, okukolimira musiraamu nno gegamu ku mazambi amaki tekikkirizibwa. Wa anna man la'na mu'minan, omuntu bw'akolimira omukkiriza, fa inna al-la'nata tadhhabu ila al-mal'un, bw'okolimira munno la'na yegenda eri oyo omuntu gw'okolimidde. Tuli bomu? Bw'egenda eri oyo omuntu gw'ekolimidde, inkaana ahla laha, bw'ebanga la'na yemusaanidde emukwata. Wa in lam yakun ahla laha, bwebanga la'na gy'omuwadde tesaanidde, raja'at ila qailiha, la'na ekuddira wal'iyadhu billah. Nekifuuka nti gwe akolimidde ate gwe mukolimire. Twanti ebiseera ebisinga la'na zituddira nnyo, n'ozuukukira munno n'omusabira edduwa, ya Allah, ya rabbal arshil karim, n'okozesa amannya ga Allah gonna amanene, ya man la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa, Allah gwe atalemererwa mu nsi, Allah atalemererwa mu ggulu, omuddo njagala omubete entule yenna, ya Allah. La ilaha illallah. Tolekaawo kantu konna ku mubiri gwe, ya Allah, aye njagala ekibonerezo ekyo nkirabeko nange Mungu. Oba mmotoka yemusaanyaawo nga mmulabako, ya Allah. Musiraamu ezo eddwa tuzisaba. Omusiraamu akolimakolima, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti oyo tagenda kubana mu bantu bawolereza yawmal qiyama. Omuntu ayitiriza ennyo ku lulimi lwe edduwa ezifaananako ng'ezo, Allah tagenda muwa mukisa gwa kukola ki? Kuwolereza yawmal